We go. Which is signed by LC1, LC2, LC3, GISO or DISO must have stamped on your application. And on this day, we continue to inform you that you come along with your original academic document by those relevant universities or different institutions. Forgery is prohibited. You are aware about that. It's criminal. We get you, we will be prosecuted in courts of law. You understand? After selection here, you will undergo various cycles of medical. We will go under medical treatment or checkups to ensure that you are physically fit. You understand? Because in UPDF, we don't take sick people. You must be physically fit and mentally okay. You understand? We don't take crazy people. First of all, we told you that UPDF is a professional army where we entertain only professionals. That's why we categorized, and we told you that for UCE and the USCE, you should have obtained 2 principal passes and above in a single sitting. We communicated that. And today we are specifically looking at Kampala Central applicant, the successful applicant from Kampala Central and Makindye division. Those who were shortlisted are the people we are recruiting today, 10th of August 2026. So from here, you will be sieved into different categories. Then you will undergo the medical checkups, of which from there also you will go. We do physical running to see who is physically fit. So that's how we categorize and we sieve our people. We go breaking into stages. You fail from this stage, you are left out until we get the quality that deserves to join UPDF. That's what we are doing, basically. Yes. So for now, we are going to read names of you successful applicants from both Makindye division and Kampala Central. It is the exercise which we are going to start right now. Afande,
Amanya gange nze Captain David Kamya Kiwanuka, omwogezi wa Operation Wealth Creation, naye olwaleero nzize mu kiti ekya omwogezi w'ekibinja ekyokubiri oba tugiyite group 2. Twakoze groups ez'enjawulo oba UPDF yaforminze groups ez'enjawulo nga tukonductinga nga tuyingiza amagye abasirikale oba abajaasi abapya mu magye. Kati nze mulundi guno najjidde mu group 2 eri responsible ya Kampala Extra. Kampala Extra etunuulidde ebitundu nga Makindye Division, Kampala Central, ne division endala zonna nga bw'ozimanye eziri wakati mu Kampala wano, nebeerako ne Mukono district then ne Wakiso district. Era nga wano ku kisaawe Kololo tugenda kumalawo ennaku ezisoba mu 4, then tugende e Wakiso gye tunaamala ennaku 5, tusale tudde e Mukono nayo tukole omulimu gwe gumu, eyo tuyinza okumala era naye ennaku ziri 4. Mu kuyingiza amagye g'omulundi guno twalabye nga okuyingiza abajaasi abapya kirungi nnyo, kubanga oluvannyuma lwe mulabye oba gye buvuddeko amagye gabadde gafulumya abo abamaze emirimu gyabwe nga badde waka. So n'olaba nga kiba kirungi amagye okusalawo nti tuyingize abajaasi abapya balipulesinge bali abavuddewo. Leero tuli Kololo wano ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omunaana omwaka 2026 nga tuli kutunuulira abo abajaasi oba Abannayuganda abakwalifayinga oluvannyuma lw'okuyita interviews oba okuwaayo application ezatandikanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu omwezi gwe tumaze omwaka guno. So abo bonna Bannayuganda abayitamu be bamu bwe mulaba olunaku lwa leero wano bagenda kujoyininga amagye g'eggwanga nga tutunuulira regular forces. Mu regular forces tutunuulira abo abayina ebiwandiiko oba obuyigirize okutandikira ku senior 4 ne senior 6, naye balina okuba baafuna obubonero 2 mu masomo ag'enjawulo okweyongera waggulu. Abo be bagenda okubeera mu regular forces. Then ne tugamba nti oba UPDF nega nti wajja kubaawo abo abakenkufu, nga mu bakenkufu bano mwe muli abo abasoma sciences, omuli category nga ICT, ba dokita, ba engineer, basawo n'ebyenjawulo, balooya, bonna bali mu category ezo. Ate omulundi guno kibadde kyansusso nti amagye gasalawo nti tutwale ne arts nabo bajje beegatte mu kintu kino, bonna bajje tuyambe oba tulwanirire emirembe mu nsi eno. Kati ku side ya arts ne batunuulira abasomesa ba grade 3 and above mwebali. Tuyinamu ba musician, abayimbi abo abakuguka mu kukuba ebyuma ebyo, bandi, jazz band ezo, live band, nabo twabayita. Ne tuyitamu ab'emizannyo, twagala abo abantu abasobola okubanga baparticipatinga, kubanga mukimanyi bulungi nti amagye g'eggwanga gayina ttiimu z'ebyemizannyo nga UPDF, ebyo abakola ebya sports n'ebirala ebyenjawulo. So yensonga lwaki mutulaba wano olwaleero nga tugezaako okusunsula abantu abo abayina ebiwandiiko ebyo batwegatteko. Mpozi ku bimu bye twabagamba okujja nabyo ku lunaku olwaleero, twabagamba omuntu alina okuba n'ekiwandiiko oba application letter esaba okujoyininga ku UPDF ng'agiwandiise na mukono, si na byuma biri ebikenkufu. Kati application bwe bwamaze ogiwandiika ayite mu mitendera ebeereko signature LC1 oba stamp, LC2, LC3, giso ne diso, babenga batugamba batuwa abantu abo kubanga be bamanya abantu abo mu bitundu gye babeera. Kati abantu abo bwe batusindikira abantu abo naffe tuba bamativu nti abantu bano betuyingiza Bannayuganda era bakkirizibwa okujja okutwegattako obwekwegatta kujja eri eggwanga lino nga bavudde mu bitundu byabwe
nga bakkirizibwa mbulungi. Kati bwe tutuuka wano gye gino emitendera gye mulaba naffe tuddamu ne tubikkula empapula ezo nga tukebera tulabe oba ebiwandiiko ebyo bye baleese byabwe byennyini oba si bya muntu mulala. Bwe tukusanga ng'ekiwandiiko ky'oleese si kikyo oba ng'ogezaako okufoojinga, tukwasa ab'amateeka, tubalina wano, poliisi mubalaba wali, n'ogenda ne bakusoya kajojijoji w'ebibuuzo ng'olina okunnyonnyola ebipapula ebyo gye wabijja. So gye emitendera gye mulaba olwaleero wano e Kololo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.